Olunaku lwaleero olukiiko lw'abasumba oba bayite ba bishops bulutudde Namirembe okulonda agenda okuddira Ssaabasumba Stanley Ntagali mu bigere era okulonda kugenza okukomekerezebwa nga abadde akulira essaza ly'Emityana Stephen Kazimba Mugalu yalondeddwa nga Ssaabasumba wa Uganda. Mu lwokaano mubaddemu abantu basatu omuli Stephen Kazimba Mugalu ng'ono yakulira essaza ly'Emityana, Dr. Sheldon Mwesigye akulira lya Ankole awamu ne Bishop Samuel George Egesa ng'ono akulira essaza ly'e Bukedi. Ba bishops 37 be beetabye mu nsisinkano eno era okugenda okufundikira nga Samuel Stephen Kazimba Mugalu yalondeddwa. Okulondebwa kwa Stephen Kazimba Mugalu kulangiriddwa Dean Edison Erigeli ng'ono yakulira essaza ly'Ekkuumi. The House of Bishops elected the Right Reverend Dr. Stephen Kazimba Mugalu be the 9th Archbishop of the Church of Uganda. The election was secret ballot and was presided over by the Provincial Chancellor. The Archbishop-elect was elected with more than a 2/3 majority by the Constitution of the Church of Uganda. Oluvannyuma lw'okulondebwa, Kazimba Mugalu omugole ayogedde byatunuulidde mu bukulembeze bwe era n'asaba n'addiini bonna okumukwatizaako. Mu kuyitibwa kuno okupya, mu kusoomooza okupya, ate n'emikisa emipya mingi. Era njagala bannange kubasa kino kisa kya Katonda. Bwe nazaalibwa emyaka 57 egiyise, nga 15 August 62 ewaffe eKyaggwe mu mbeera etali nnyangu saakitegeera kino naye ekisa kikujja mu kisa ne kikutwala mu kisa. Kale kyenva mpita bannayuganda mwenna muneegatteko n'ekkanisa ya Kristo tukolere wamu. Ye Stanley Ntagali afundikira ekisanja kye atendereza amuddidde mu bigere era n'asuubiza nga bw'agenda okolagana naye. And for men and women of God who pray, always depend upon God. When you speculate and you want to take your personal emotions and do whatever you do, my hands are clean, I never campaign. Hallelujah. And I have said this over and over again, and nobody will accuse me for preparing something or doing anything. That is what God does. Leadership comes from Him, and when we are humble and we depend upon Him, He does His work. Ono bw'abuuziddwa ku kusoomoozebwa kwasiŋŋanye mu buweereza bwe nakyo asobodde okkittaanyaako. Challenges in this country mainly, major one is nominalism. People live double standard life. They are in church, Catholic, Anglican, Pentecostal every Sunday, but then when they move out of church, they have a different life. So preaching the gospel has been my main purpose, my main focus, and that is why I was ordained and called upon. So people live double standard kind of life. So preaching the gospel is fundamental for us. Abantu ab'enjawulo boogedde ku mukulembeze alondeddwa. Musajja mubuuzi w'enjiri, musajja alina obujuluba, alina testimony, musajja mukozi ng'erinnya bamuwa Kazimba, musajja zimba. Musajja zimba ekigambo kya Katonda, zimba emitima y'abantu, azimba eggwanga, azimba ebintu byonna, musajja muzimba. So tulina essuubi ly'amaanyi mu musajja wa Katonda owalonze olwaleero. Stanley Ntagali yalondebwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'Ekumi omwaka 2012 era nga yina emyaka 57. Ono yaddira mu bigere Henry Luke Olombi mu mwezi ogwokusatu omwaka ogujja 2020 ajja bba awezezza emyaka 65 nga wano ekisanja kye wekijja okukomekerezebwa okusinziira ku ssemateeka afuga Church ya Uganda wali waweza emyaka 65 abatakyakirizibwa kuweereza nga Archbishop eyasooka ye Leslie Brown ng'ono yafuga okuva mu mwaka wa 1961 okutuusa mu mwaka wa 1966, owokubiri Elika Sabit mu mwaka wa 1960 okutuusa mu mwaka wa 1974, Janan Lumu 1971 okutuusa mu 1977, Archbishop Slivius
1 1971 okutuusa mu 1983, Yona Okoth 1983 okutuusa mu 1995, Livingstone Mpalanyi Nkolyoyo yafuga okuva mu 1995 okutuusa mu 2004, era nga Henry Luke Olombi bwe yamuddira mu bigere mwaka gwa 2004 okutuusa mu mwaka gwa 2012, mwaka gwa 2012 okutuusa mu mwaka gwa 2020, Archbishop Stanley Ntagali yabaddeko. Yoga Dr. Stephen Kazimba Mugalu, Yisa Chigongo, Kurwa Channel 44 Oregulo.